Kamera y'essimu eno tekyanyiriza. Kajuni yanyirira naye kamera eno erabika nayo tekyanyirira. Tekyanyiriza ndowooza kaakati. Ndowooza nzire ku iPhone ne Samsung. Naye nga manya n'eddoboozi nze Tamale Mirundi JR, Tamale Mirundi Junior. Eyo olwaleero njagala nno ngitandikirewo because mbeerako. Nina obudde butono olwaleero. Naye mbaagala nnyo baganda bange abalaba programu zaffe. Twasazeewo ne Wisdom Kai mutabani w'omulaalo. So that tubeera ne program gye bayita ekiboozibozi. Tujja kuba tugikola ne Wisdom Kai mutabani w'omulaalo. Tugenda bafunirayo naku eri mwagiraba nnyo. Tujja kubeera ne program gye bayita ekiboozibozi. Nga tukubaganya ebirowoozo ne Wisdom Kai mutabani w'omulaalo. Stories bazikoze amawulire mu week. Program yaffe ne Wisdom mwagirabye nnyo eri 5,000, which is good. Mwebale kwagala page yaffe no Tamale Mirundi JR loud and clear leero and coffee short, very short time. Njagala okutandika eyo olwaleero nga nebaza baganda baffe abali wano Uganda, abatulabira ebweru bw'eggwanga, abatulabira mu mawanga g'Abawarabu, abatulabira ku Asian continent, abali mu Middle East. Middle East no tekiriiyo. Togendanga mu bazungu n'obagamba nti obeera mu Middle East, bagiyita West Asia. Kankidde mu kiwulire. Teri kye bayita Middle East, bagiyita West Asia. Kakati baganda baffe lwe lulimi olutuufu. Togendanga mu press conference n'ogamba mbu Israel eri mu Middle East, bajja kusekerera abaasoma, bakiyita West Asia. So baganda baffe abandabira amawanga ga West Asia ne East Asia mbatumiddeko nnyo. Leero njagala kutandika programu eno nga njogera ku bino ebibaddewo. Nalabye Jostede ng'ayomba n'omukyala bamuyita Prima. For starters, saandyagadde nnyo biwabudde because nina ebintu bingi byenjagala okwogerako leero. Njagala kwogera kuzaako goba mu Parliament naye bye bitambuza obulamu and biri very important. Omukyala Prima yavaayo, omanyi tubadde ne scandals bbiri. Tuyina eyo no rape, nalabye bamuvuma, ne Jostede nalabye yali mukyala wa muvuma Prima. For starters, let me tell you, abasajja sibiti and naffe abaami oba abasajja mu ggwanga lino twazaalibwa bakazi ngamu. Tojja kubeera na musajja omala okubeera naye for some time ate otandika okuvaayo otandika omuvuma nga bw'atalabirira baana. Omanyi abakazi abamu ekibaganye okufumba temuyina mpisa, obwamalaaya bubalemeddemu. Natunuulidde ekyo ekikazi ki Prima saakozesa lulimi luvuma nga kiri ku Jostede kimanyiira. Omanyi abakazi mwayiga ekintu ennaku zino, some women mutandika ebiboozibozi and you get back up from low educated women. Aba balowooza, omanyi abakazi abataasoma nnyo, you think that marriage is a safe haven. Mulowooza obufumbo bwangu, mulowooza obufumbo kulya ice cream. Let me tell you, marriage is difficult because your sector yoketa ina degree. Whatever happened between Jostede oba talabirira baana, I want to tell you abayimbi bali mu COVID and money was scarce. Kitegeera. So money was scarce. Bw'obanga oli mukyala ng'oli eyo ng'owulira wazaala omwana musajja omulala, nga wazaala omwana musajja, kwata omwana omuzzeeyo ew'omusajja ogende mu bufumbo bwo bulungi. Naye abakazi abamu mumala okukyawa abasajja ne mutuuka eri ng'obusajja bwe mwagadde tebuyina ssente, ne mwagala okukozesa abaana be muzadde mu bufumbo nga outlet y'okukola ssente. Omusajja gwe wakyawa alabirira omwana ateekeko okulabirira gwe yagenda n'omusajja omupya gw'oyina. For starters, oyo omukyala Prima, simanya ye Prima, nalabye arguments ze zonna nga za kisiru. You cannot bash somebody's name on media nga bw'atalabirira abaana as if we mwali mu bazaala twaliyo. Abantu abamu tuggyeko obusiru n'obugwago. If you sleep with somebody ne mutuuka ku extent ezaala omwana, whatever happens we don't want to know. Because mwabeegaba wano mba muwoomerwa, muli mu buliri, oli mu kuyimba national anthem, tetubaayo. And then you come to this media, you want to act good. You know, oh no, nali naye, by the mere fact nti obadde n'omusajja n'akuzaalamu omwana. Ebisigadde nga tebikwatako, there was consensus. As parents, everybody has a responsibility to play. Naye abasajja oba mutufudde oba kyakuzannyirako, buli kikazi kyonna ekiwulira nti obufumbo bwe kyagendamu bukitamye kyagala kuddeyo kisumbuwe ex waakyo. No baby,
That must stop immediately. Abasajja bazalibwa bakazi abasajja tulina omusaayi. We also have problems. Abasajja tulina ebizibu. We also have problems. Nza times ntuuka ewange nga sagala na muntu kumpoganira because abasajja tulina ebizibu. Ne tujja kubeera nga ate wava mu bufumbo buno. Ogenze eri onyumiddwa. Olina musajja omulala muli mu kunyumirwa kakati otegedde nti just today COVID yakwawo kakati afunyemu kasente kati atotandika okutwasamiza ebinyongo abadde tako fa bamukuzaalamu bonyumiza gwe prima manna ko ebyo bikazi bimalayalaye ebyo ebijje bitaliko kukozesa emitima kana gondi yazaalamu omwana tamulabirira lwaki wamuzaala twaliyonga munyumirwa mukakati you want him to act good mbobeere mbu an angel. That stupidity should stop. Temugenda kukozesa abasajja za escape route ononya abantu kati ennaku zino mwayiga buli anonya following aginonyeza ku exiwe buli mukazi yaddiba nga anonya come back atandika kudonya ani gwe nazaalamu omwana tamulabira. That's bullshit. Sit down with your ex mutandika okulabirira omwana wamma. But media doesn't have a role to play. Kati otunyumiza tukole kyolwo mbutufe nnyo gwasoose okuzaala omwana like mulowooza abasajja tetulina bizibu like mulowooza nti tuli biti kati oyo omukazi prima bona basajja bafuna bamusalasala dda ali ku Josted amanyira. Do you know how they build a name gwe omanyi nga abaziyimbi bazimba erinnya lyabwe mbukubanga mbozadde omwana ate mwayiga ffe baserebu ffe baserebu mbu mututeeke ku lwansomo nazaala omwana mu junior because you know my family because you know you have a name notaliko kukozesa your stupidity ogenze ku mawulire lwaki wampa. Why did you sleep with me if I was careless? If I was responsible, why did you sleep with me? Kati mumala nyini okunyumirwa mumaze okunyumirwa after coming you are pregnant kati jjo tubulire entulo obugenyi tukole ki? So what mwabakazi temulina kulabirira baana. They should take care of the children. Abakazi mumanyira omukazi omugamba omwana mutwale mu ssomero lya mitwalo 5 lyensobola ng'atandika kumanyira ayagala lyabukadde bubiri. Gwe lwaki tozinoonya? Olaba gwe zibuze gwe omukazi olonza omusajja lwaki tozinoonya? Mbwe omwana alina okugenda mu shato simanya idios wazaala mu sudiiru bw'oba ali onoonya se lwaki wagenda nozaala mu sudiiru? President Museveni teyaliwo. Lwaki tewazaala mu baminisita? By the mere fact that wazaala mu Josted, yes waliwo byatasobola ng'omwana ajja mulabirira because omwana tannabulwa kyayambala omwana tannabulwa kyalya omwana tannabulwako medication and Josted tannavaayo gamba nti tajja kulabirira mwana naye kajanja k'abakazi. Abakazi mulina akajanja abamu. If you wanted money genda owase sudiiru. Why do you come to me? Hamutaliiwo mboze njagala omwana atambulire mu shato mboze njagala wange asomere simanya wa. Man, don't tell us that crap. Abaana babanaku bo nga bakuziza abaana baabwe. Abaana kakyala bakeera ku makya ne batunda emyera mu owino n'atunda obutungulu nga bakuziza abaana baabwe. Bamala kujja ku media mulekerawo by the way n'okutumanyira mmwe bantu mmwe twala bintu byakutumanyira ebyo bikazi bimalaaya nekyendako kati kyava ku Josted nekigenda nekifuna ono omuvubuka sibanya akola ku TV very senseless talina naye future kati atuuse eri obufumbo buganye. I've seen women abava mu bufumbo n'agenda n'afuna omusajja omulala n'alabirira n'omusajja wooli because era asigala mwana w'omusaayi. I've seen single mothers abakuziza abaana baabwe in good life. Ne munoonya amawulire mbu oyagala kati Josted afooke victim bw'ali omuwanga tetwaliyo lwaki tewamuwa anti onoonya responsible onoonya balabirira. If you sleep with somebody whatever happens ne muzaala don't come to the media mutandika okutubira kwati twaliyo nga munyumirwa. Naffe tulina ebizibu ebyaffe. We have things to do. Mwe bikazi mwe bimalayalaaya ebiri eyo temuwumulako mu bufumbo. Buli kiseera obeera okyusa abasajja olinga akyusa engoye and you want us to get sympathy. Wano oba obawa mu buliri nga tetubeerayo. Lwaki tosooka n'obakozesa responsible tests? Manya abasajja oba mubafudde ki? Nze kyobula nga Tamale n'ebyapa byange kati mbikweka. I fear nze Tamale sizaala. Osegera sinazaala. Kyobula nga tata wange asiiba ngamba Tamale zaala. Because abakazi mbatya. Omala omuzaalamu omwana n'akufuukira ekizibu. N'asooka akufuula business. N'akuzimbamu ennyumba. Ate ali wa musajja mulala. Gwe kipulima oyo omusajja gw'otuwaanira nti akutuusa kutiko. Lwaki tobeera eyo n'osirika? Kwata omwana wa Josted muzze by'omu bufumbo. Tandika obupya.
temutumanyira nammwe mukakati ononya simpase abakazi mwina ogwomuze wano webaba kuteeka mu buliri tewaba simpase wabajjamu empale tewaba simpase bw'omala okuzaala n'ofuukira social media ekizo kati olwo tugwe eddalu mbutalabirira mwana otikakasa tamulabirira oba gwateekawo embeera nemugenda nemuteekawo embeera abayimbi tebabadde wamana ssente covid abadde yakuba abantu naye ngaobambi nga woomanya ebintu by'ensi okisegeera juni yasobola kusomeseza mwana wange Kampala parents bwe sente siziina ne bwe nandibadde naye women should be realistic abasajja sibiti naffe tuli bantu mbumbumbumbu simanya lwaki wamuzaalamu wandigenze wasudiru taziina gwe wandizaddemu omwana baminister tebaliiwo by the mere fact that you sleep with me junior olina okutegeera life yange n'otegeera kyesobola nekitasobola sinakuwa ebyo bikazikazi wano temutumanyira manyira nammwe gwe kipulima tetwaga kuddamu kutwasabira lekerawo okono n'erinnya lya jostet abantu bazimbye amannya gaabwe mu buvubi kwata omwana ye mumuwe genda okonsetwetinga mu bufumbo obulala bwe wafuna oyagala odetamininga ebifeno oyagala odetamininga ebifeno concentrate on one if you left the man kwata omwana ye mumuwe move on ate omwana oyagala omusigazi kwekaba mwagala kufula abaana business abaana mwagala bafula business buli mukazi akuzaalamu omwana ayagala omwana amufuule business olabirira ab'ekika gwazimba amalaalo geewaabwe bakojjaabo balabirire banne okuzaala kati business nammwe ate temutumanyira manyira nammwe ffe twakoowakowa dda kyobola nga tamale sijja kuzaala banne kangira nnindako ozaala omukazi n'akufuulira ddala business olabirira abeewaabwe ayita mwana mwana okusoma kwazeemu miliyoni 2 omwana kakati uniform ya mitwalo 5 simanya kakati omusasulire ne wasula ng'ate ali wa musajja mulala anyumirwa. Don't take us for right. Some of us we are tired. Oluva mbu abantu mbu kakati mbu abasajja mbu kati bafuuse bagge mwabafuusinza abasajja n'okufuuka bagge because ogenda n'otunulira omukazi nga bakazi bonna kakati bayayi nogala ebyapa byange kakati mbiwaani ogenda okwekanganga the only person you can trust is your friend n'omugamba ne bwenfa sigaza ebyapa nze tamala ebyapa byange mbikweka wala banna abakazi mufuuse ekizibu ate bayina abo bali educated women ababawagira mwaliyo nga josted n'oyo prima beekwana bw'aba josted afuuse omubi ng'amufuukidde omanye abakazi muyina ekyo bw'oba okyanjagala siba mubi bw'oba okyanjagala mba responsible nga nkyakutiisa ku ntikko bw'omala ssebo kakati awo relationship negwawo ng'otandika okuŋŋamanga bwe nali siwera John yawali totuuka ku ntikko lwaki wali tobyogera luli twabakoowa aneze John yasagala kummanyira kale ogezanga nkuzaalemu omwana otandika okummanyira ng'osindikirako amanyo ogenza omusajja mulala twatika okummanyira nze tamali mutabani wa mirigo banne ekyo tekijja kubawo nze bw'obanga olira ng'onkyayi ng'ompa omwana wange ng'otambula ogenda you give me my kid you gawe ng'afafagana n'omwana wange I've seen single fathers oyo mumazi kati lweyipi muvuma waaki sinnategeera kivumya lweyipi nebindeeba sinnategeera kati muvuma waaki yayogedde bubiiki ogamba nti abaana bonna alina omwana wa bbaawo amuleeta amulabirire bibakwatirako gwe temumanyi nti omukyala aba mumaka yaditamininga buli kimu namwe ate mutujjeeko amaka gabeera ga mukazi kati ewaffe ekyengera mbw'oyinza okujja n'otandika okumanyira mamange mbw'oli mutabani wa mirundi mbw'ozze ewaffe mbw'oyagala kutumanyira mwe temanyi nti amaka gabeera ga mukazi lweyipi yayogedde ki oli ekisiwe simanyi oyo omukyala gwenda baba banonya simpasi omukazi yabagambye buli alina omwana wa bbaawe kuba kati yali mu maka yagalimu mulekerawo okwononanga relationship z'abantu bw'oba omukyala yali mu maka nga gwe agavaamu kikkirize kati yagalimu ye CEO abaana bonna olina baleeta n'obanjula nti maama kakati gwali mu maka ono omwana wa Bindeeba ekyo ne kigenda muki muli kodi kati muvuma waaki si yali mu maka gwe bagambye amaka gabeera ga musajja ye abanoba lwaki temunoba ne mugendera ddala bannange kino kikambwe lweyipita nagambako nti abaana tajja balabirira yabagambye ekintu ti buli yayina omwana amuleete kati foyiza okujja waffe notandika okutusinikirako amannyo mbw'oli mutabani wa mirundi wa coming from nowhere mbu tukulabirire
You should first report to my mom. Kwaga yali maka. Try into bya kutumanyira. If you have left your home, go. Kati mweri yo mukazi mbwayinza okujja n'atandika kumanyira mamange Mukyala Florence Tamale ng'atama kakati yagalimu. Gwe tukibaita makabeera mu ye overall. Abaana bonna basooka kubuuza maama mukulu nga tebannakola ki. Mwe temujja kutandika nammwe ate kumanyira bantu. Mbumbumbu yayogedde bubi wabadde oyagala ayogera ati yali maka. He has a say. Abantu tebayogereko nga be bali maka. Gwagalimu. Oba yagala Bindeeba mwagale. Kiri ekikazi bitambula ne bigenda byonna bino bikola bya bwamalaya. Ovudde maka okyayagala muki. Oba yagala mwana bamulabirire mutwale wa Lweyipi ayogere ne bba. Amugaye ti munange maama. Bindeeba. Muna abaana bano tubalabirire. Busamba mwagala byantalo mumulooza obufumbo bwe butambula. Fete tulina ba step maza bafo tulabayo. Otulabayo ewaabwe. Nze Tamale nina ba step maza baali bandabyeko ewaabwe. Nze Tamale enzunga mbeera mwafu. Kati nyizo genda wa step mazange netaliko kuwerayo ebiragiro. Mugudde eddalu. Ali maka yaba overall. Ye CEO. Omukyala w'omumaka waba takwagala ne bw'olikola otya era oba ojja kubonaabona. Just have a constructive relationship n'omukyala ali maka. Omugaye munne ebyo abavu muyina ebyo. Naawe oli mukazi. Simanya wazaala oli kiraba ffenna baatuzaala. Wali oyagala tuyite mu bubina. Kati we bali batuzaala wali oyagala tuyite mu bubina. Omanyi mmanyi abavu muyina ebyo ebikolimo. Mbu naawe kasita baakuzaala wali oyagala banzaalire mu kabina. Mbu okolimye ennyo. Mbu naawe oli mukazi ate yandibadde musajja. Mu Amerika gye bakyusiza abakazi n'abasajja. So mu kifo ky'abaavu okuddaawo okukolima. Waakawiza omukyala ali mu maka. Omugaye munne mukyala munnange. Abaana bano mbawa bazze yabazaala naye tubadde tusaba mutukwatizeeko tubayambe so tujjanga owa biragiro. Omanyize kakati mundaba namuzaala so what wagenda kati ono yaliwo gwe tosala kitegera nti change of guards. Kati mboyinza okujja wa mamange Mukyala Florence Tamale notandika okuwa ebiragiro nga gwani oyagala kutumanyira mbukuba bakuzadde ebbali gwe wakasooka okuzaalibwa ebbali bastard. Gwe wakasooka okuba maka n'ogavaamu. Nammwe ate temutumanyira ffe twakula ne ba step maamu baffe. Naye era tutegeeza nti wamma you must work together as a family. Okitegeera. Gwe alalabyeko nga ba mirundi simanya tuli ku media. We also have challenges as a family because you know every family has challenges. But ize bakulu bange asooka mukulu wange Lawyer mu parliament John Mirundi. Oba ffe kusoma kye kituyambye. Jiri tuwa biragiro. Tizo wange mujja mulabirira. Era zo wange. No. Amakati gatambula bwe gati. Omukyala ali maka oyina kwatagana naye. Wagavaamu. Ate omukyala abeera maka ayina sse y'amaanyi kubba. Oyinza okuba ng'oyagala ekintu atatange n'otayita maama wange. Can you do that? You want something from Mirundi Senior and you don't pass through my mother, Florence Tamale. Oyinza okujja ekyengera n'oweerayo ebiragiro nti bakuzaala bbali mbukakati tulina okukulabirira. You come constructively. Tibanne eduniya nno ndi muganda wammwe. Naye munnange badde nsaba tukwatagane wamu twerabirire. That's how families work. Naye bwe mwagala muteekewo entalo wakati w'abajja n'abajja. Tebikola. Wana abantu ba social media ekizibu temu amakana mmwe gabalema. Mwagala bintu bya ntalo. Omukyala yayogedde bubi atya. He has a say, she has a say. Rape has a say in her marriage. Mulekera okono n'amaka g'abantu. Bw'oba mukyala oli takwataganye na Rape. There are so many avenues before going to the media. Mwe mulooza twandikuze. Abantu abasinga kibabalema bwetoowaze. Temuyina bwetoowaze kye kibalemesezza obufumbo. You have poor personal relationships with people. Kubanga gw'oli mukyala mujja oyagala oteekewo embeera tekola. Bintu bya kwatagana. Ffe family yaffe tukwatagana. That's why we have moved. That's why we have moved kwatagana. Era leero kusawa ya leero tetusobola kuyomba. Gwa leero dekoti abaana ba mirundi tuyomba. Because buli omu alina omulimo twasoma. So family zitambulirawo ku consensus. Ne mutula ne muganda banne muganda waffe gundi ali bwe batwe batambuze bitu si bya ntalo. Si bya kudda ku media mbononya sympathy. Kasita nawe wazaala wali oyagala azaalire mu kabina.
era mukazi alina zaalira era gye bazaalira bavumwe bayiza wenze kamba buulira ebintu by'entalo tebikyakola mu bufumbo bw'oba oli mukyala ng'oli eyo kwatagana ne mukyala munno okitegeera kamule mwagala byantalo nomulooza munaamalako neene ensi nga buli kiseera obufumbo babuteekamu entalo obufumbo babuteekamu fiiringi batunuulira mwe mwali mufumbyeku waliwo afumba ku mmwe nammwe obufumbo bwabalema bannanga obufumbo bujja kukulema nga toli kaamu nze wano bankuba mwalaba mama wange alina gwavuma bannumba wano ne bankuba did you see my mother abusing anybody did you see my mother gwe mama wange wali omulabyeko ku social media have you ever seen my mother on social media wali olabyeko mama nabagereka ku social media goza tebalina bizibu Sabasajja kabaka banabalangira mama nabagereka yabazaala bajjunju why don't you learn from big people omanya abavu kyekizibu kyamwe don't want to learn abakyala bangi wano bamaanyi balina ebizibu makane basirisa because marriage is constructive oba bakuzadde bali oba mama oya ebyo kati bate bikyakola mulina kutuulanga family namugati bannange tukoze tutya neka stobireta ku social media ati social media yewaga abale mu obufumbo baferi yabo nambo bajja bawendo woza yabwe so byebyo bakazi mwe mutujeka akamanyiro kiri kipulima novo malu just the gwe bwatuko muwerako waliwo omusajja gwe bakana nga mu butuufu walito mwagala marriage is hard bano obufumbo buzibu tebulina diguli teryabumanyi ebyo bino bikazikazi ebivuma josted bino obufumbo bwabirema bikola bwa malaya nakweyerusa byebivuma josted waliwo atuddemu obufumbo ku ebyo waliwo alina omwana dokita oba looya mu ebyo ebikazikazi so bannaffe abasajja sibiti teri atalabirira mwana abakazi just bateekawo kamanyiro mu mwana agende mu ssomero lya miliyoni 3 sibanya omwana sibanya ne bakutamya omwana bana abakazi bayinza okutamya omwana n'alwala ezo miliyoni 4 omwana bakazi mmwe mweddeko omuntu lwafuula omwana business kino ekikazi ekyavaayo nekimanyira sematimba ekikozi mbwe yakitwala process by process bimala okunyumirwa ebyo byennyini ebikozi byebyetega bakama baabwe nekibala amaka nekifuna akibali anti kakati genda mu media mbwononye simpasi mbwe sematimba yatwala process by process kyonna kyanyumirwa banna ebikazi ebyo bimalaya kabisa kimala okunyumirwa nekikwetega nebyambala obugoye busimisiru nomala kifunisa olubuto nga bwe kiwomerwa bwe kikuba endulu ti ayiriririririri nekibala nekikufuukira ekizibu bannange twakola mu byokuba abasajja bannange omusajja ffe tetwazaalibwa tetulina bazadde baffe abakazi mulekerawo okutumanyira bamutwala process by process ye process yali tawomerwa bimala okuba endulu mu buliri ebyo biyimba ebitiibwa by'eggwanga nekikabwe byawontuuse weewo kati otuuse ku ntikko simanyi ompesesa naggalabi bwekimala okufuna olubuto nga kidda mu media yankwata bukwasi waliwo buno obwala obwali bwawayiriza Brian White obwala obwo banneete buswala buwalamu obwawayiriza Brian White nti yabukwata olaba nno gwe bakwata akakawala akagamba nti bakakwata naye kennyini kaali kankwala tekalina mama wake abeere UK tata wange teyagenda batabaganya wakati wa Brian White n'oyo omuwala ngatola kamalaya kabisa konna bwekesokola enjala bwonna butunula sex bano omukazi wamala okaminga amala wanaafuuka ekizibu wano nga tannakaminga before sex abeera muntu mulamu mwali mukirabeko omukazi nga tannakaminga before sex abeera muntu mulamu naye bwamala okaminga n'akufuukira ekizibu naye wano nga tannaba engoye azajjamu bulungi naye bwamala okuzaala n'akufuula project nze tamanya temujja kufuula project saaze kumanyira nze sagala kumanyira
nze bw'oba owulira nti onkyaye ng'ompa omwana wange ng'otambula ogenda sijja kunoonya ng'obeera mu basajja bo ng'okola obwamalaaya oyagala kubeera mu relationship bbiri obeere mwene obeere mweri ate oba josted kati josted omuvumi oli mukwonoona bulandi ye mu kifo ky'okutuula ng'owamma omuntu ategeera eyasoma n'omugamba josted nkitegeera kuba Uganda wamma tetulina ssente abantu bamma baavu okitegera n'abayimbi baavu okubeera omuyimbi tekikuggyako kabuntu okubeera omuyimbi tekikuggyako nti naawe ssente zikubula olaba zibula president n'agenda ebweru ne yeewola on behalf of government n'oli ati government yeewoze olwonze tamale tezimbula ssente munnange zibula ne government zituuka wamma ssente ne zigiggwako n'egenda ebulaaya ne yeewola n'oli ati Uganda bagibanja eggwanga nti balibanja kati olw'omuntu ssente zibula gwe tolowulira nti gavumenti erina amabanja bwe zibulidde gavumenti olwonze n'omukazi agenda nakubalira amasomero omwana wange ajja kusomera mu lyabukadde buna gwe lwaki tozireeta we yali yeebaka mu muzaalemu yali tategeera manya abakazi mwina nnyo ekyo wali weebaka mu kuzaalemu wali totegeera bwe wali weebaka mu kuzaalemu gwe pulima josted we yali amukuzaalamu wali totegeera kyaba bali bakutamizizza. You want to act as if sex is rape. You want to act as if for you didn't enjoy. You want to run away from your responsibility towards the mother. Everything omusajja alina kikola. Nammwe tubakoye. Zaake bamugobye mu parliament. Malala tegagobeza Zaake mu parliament. Malala. Atoyo omuvubuka Zaake bw'ateddeko. Malala oyinza okulana na deputy speaker n'owangula ng'oli mu gavumenti. Malala okweraga n'okwetiriboosa kwe kujja okuleetera oyo muvubuka Zaake ebizibu. Kintu kimu amusole. Sole doesn't mean that you are weak. Gwe Bobi Wine tomulaba. Gwe Zaake omaze ebbanga ddene ne Bobi Wine. Bobi Wine tomulaba. Engeri gy'akolamu ebintu bye. N'amalala gabasusse. When you were a leader, you know when to compromise, you know when to be combative, you know when to say sorry. Sorry doesn't mean that you are in wrong. Katobadde kamisono bwa kamisono babo kujjeko. Ne mu parliament bajja kugobayo. Omuvubuka oyo talina mpisa Zaake. Wano abagolera vice chancellor mu kakiiko ne tusirika nga tuli e Makerere. Okute visi we Makerere omuoganide kwa tuwasome na Makerere wasome na ndidi. Zaake amalala tegenda gye gagenda kutwala. Zaake amalala tegaina wandirabidde ku Bobi Wine. Bobi Wine tanyogera. Abantu bavumya Bobi Wine batwavuba mutabani wa Bobi Wine nga musajja watu n'omwana wa menja kati yaliyo. Okitegeera enjaga teyaliyo mwana Bobi Wine bamukwata nko nanjaga. Story wa propaganda yafumbibwa ku social media naffe ne tugibuukira. Bobi Wine talina n'omu wamma gwanyiigira. Kubaira Bobi Wine naye ategeera tunoonya ssente kati tujja kulya ye. Tetujja kulya Bobi Wine ffe tetulya mu nuupu. Okitegera wano buli mu Uganda buli omwana onya ssente. So kakati Bobi Wine yakitegeera wamma nti engeri kati Bobi Wine gye yakula. Okitegera bagambye weetonduuka. Kati yagala tukolere kizaake kati goli liida gwe. Oli liida aga amalala gamwaga ag'ekivubuka. Obukulembeze musaalaba. Waliwo ewantu wootuuka n'ogamba mu between rock and hard rock. Nongamba ffe twetondedde abantu. Wano Fulufika teyavayo neyetondera taata wange. Nakangubi teyavayo nagaa nti bwami mirundi nsonyiwa. Ewandi sole, it doesn't mean that you are weak. Wabula kikujja mu status emu wano president wa Sudan teyeetonda. President wa Southern Sudan teyeetonda. Because I'm the leader of a country, I have said sorry. Sorry si bunafu. Wano Bobi Wine yageze n'alaba Jakana Nadduli. Jakana Nadduli abadde avuma Bobi Wine recently. Bobi Wine yageze n'amulaba. Kwa Bobi Wine yakula. Is a mature person. Era mmwe bakadama mbalaba abasinga obungi nammwe abantu b'ediaspora endowooza mmwe ya kisiru. Bobi Wine tebugenda mulwanisa ntalo. Ffe Bobi Wine family friend. Mukwata nnyo gwa taata wange. Bobi Wine bwe yali aligestaringa nuupu yajja ewaffe. N'amumiitinga.
ekyo kiyambye Bobi Wine okusigala waawo watudde bino bizaake kijja kimantaala bumantazi tate owaba mukagoloza ne palamenti ebyogenda bireetayo oza palamenti basindikirayo amannyo nze deputy speaker sikkiriziganya naye kwa deputy speaker oyo golaba mumanyi oyo deputy speaker yakwatako emiliyoni 8 naziwa muganda wange asembayo obuto bagende bamukola operation deputy speaker mumanyi era ayogera nnyo n'etaata wange ayinoha ali generasi ayamba oyo omukyala wadde naye alina weakness ze ng'omuntu okitegera naye tosobola kulwanagana na deputy speaker ng'oli mu gavumenti ng'oli MP oli asigala wamma mukamaawo kibanga student okulwanagana ne headmaster ffe twasobanga ku masomero nga tulina headmaster tetubyagala nga tulina baticha baatutama gwalabye empuuka ekigambo kyeyogedde ani empuuka ku luno wayogedde mu sense wagambye instead of engaging in chicken fights why don't you work together goloza gwezako eno gitandejje university gye wagula ebigezo zake no gitandejje university erinde you must have nowhere fetamale tulwana entalo wamma tuli balwanyi nena fetubanyi wamma wetukola ki wetwetondera nomanya kakati wano nina ku negotiatinga wano kakati nina kulumba boba tosobola ebulamu bugenda kulema not every day is war fwana tubalo vuma bobwede tumukubire simu netukana kuyisizamwe egaali njagala sente zange zifulume saa kumanyira zetabale nonya sente sijja kulya mwe batu ba social media ekyo tena kibagamba ze sijja kulya mwe boba Bobi Wine omuyina ko Uganda nga byenjogera bikunyiza va ku page yange saa kumanyira genda kuyajjajja usikuyitangako omanyi mumanyira Bujuni ya bichebe byayogedde nyoko byantumye byenjogedde saa kumanyira omwaka guno nabakowa ko wadde abantu abamu nete mukitegera nti nabakowa juni yandi byange Bobi Wine si mwana wa nyoko mumwesibako takulabanga nze I have met Bobi Wine 6 times I was an advisor to Bobi Wine ngachali munupu sagala kumanyira you cannot educate me about nupu omanyi mutuleye Massachusetts mu butine muloza nti fena mbu twenkana kana mbu tulina kulya mmwe nze sijja kulya mmwe I'm looking for money and mu myaka gineno okuva 2021 mpaka 2026 I'm looking for money tabale nyonya sente njagala kuiza myaka 3 ngampu mudde gwenno ojja kulowooza nti tamale nkyale mu ebyo so kakati zake malala wetonde sesole butambula ogende abasajja bano mukyalwanagana nabo lwaki eno gavumenti mukyalwanagana nayo kuki obutodo obugwaga obajjudde Bobi Wine abeera omumwena asirika talina byakwogera gwe siga Bobi Wine omutunuzamu kamera byasobola okwogera obimanyi naye atayimuza asirikako nabirekera abasiru balumbuye babyogere kyogala lumbuye byayogera Bobi Wine tasobola byogera dance vibes muganda tasobola byogera saba dance katero chairman nyanzi tasobola byogera lwaki lumbuye yabyogera kwa ye musiru yayina okwogera ebyo gwage buli kyomanyi mu nsi nti okyogera so zake parliament si yajjawo eri August yawo seina rules of procedure for deputy speaker wamati tukwati tumwangana naffe wamambu netubikako okitegera tetukiriziganya na mukyalo netubikako okitegera kwasi ebyo zake wandibikoze nga mama Kadaga yaliwo ye mama tiyabayinaako buzibu mama Kadaga wammo manya nti kakati omuntu ono aliwo embeera ze ziri bweziti mama Kadaga yanonyako batu ku social media deputy speaker abanonya abasibe mama we yabereranga nga talina muntu wa magwa atulugunya because mama Kadaga she was a mother ngera tubita mama kwaze mama mubuza mfukamidde nze tabala abantu bampalanye lwagamba nti wamambera ne mama Kadaga nze wamama sikola ya appointment okitegera nyingira buyingizi kwa mama yanda putika nze ndi mutabani wa mama Kadaga okitegera nze ndi mutabani we era mugambo mu junior mu percentages jato vola banganyiridde mwade mwagala nzijewa okitegera wama eri fujjo lya nupu mwandi likoze nga mama wali naye ali otayagala kumumanyira manno musenekaga amanyo bajja bago mu parliament aliwo muzibu bamuloza ffe tukwatagana nnyo naye wamma naffe wamambu tetukwatagana nnyo naye naye era naffe twebikako muno omuntu obikangako as a leader
naye bwona ayagala zaako otwalaga amalala bikulemye ebyobufuzi bikulemye zaako ebyobufuzi bikulemye wano Lukwago temwamuwagira mu Kampala abannopo abalumba jo yakubye mawu Lukwago oyo yakubye mawu ng'abayamba because Lukwago amanyi politics nopo noba tujagala kati ye biggest opposition party kyekiremye mawu okutegeera tosobola kulwanisa Bobi Wine kati ate ng'oli mu opposition tosobola nopo ne woba tujagala tosobola girwanisa ng'oli mu opposition because at the end of the day noba byogera bituufu you are going to be bad waliwo omuntu nga Katonda yamuwa favor oyo Bobi Wine Katonda yamuwa favor ne bw'omwogerako ebituufu era abantu tebabikkiriza ne bw'omwogerako ebikyamu era abantu tebabikkiriza kakati you just have to say what you are saying naye nga toli mu opposition kyekibaleetedde obuzibu waliwo omuntu nga yaliwo okitegeera there is a time when a person has a monopoly Bobi Wine alina monopoly mu opposition accept kwa by the time nti abaddipi baavayo ne bajoininga Nopo mawu tosobola kulumba Bobi Wine yes I know byoyogera bituufu ndaffe tubimanyi Nopo bafuna akasente okuva mu government that is true balia ekyo teri atakimanyi okitegeera but muneno society erigalibo abantu bakozesa feelings mu politics they don't use intelligence in a country whereby people use feelings ubo kyalwanagana nabo kuki baleke babone nabaga abanegana mujja kubona abone emyaka 30 kwa mweteka mu buwambo obwendowooza mugera kuyimba Museveni agenda atya nga musirika agenda atya mwaba amuleta olugesigezi olubajjudde baanammwe mwaba aleta Museveni mmwe mwaba amuleta bali Bobi Wine bomma baanabo babitunulamu they are not in a hurry osegeera agamba mwako mwe mukyali mu buwambe emyaka 30 kwa abana batufuga balina master plan ya myaka 50 ebulayo 15 butubega mangamba munanashi president Museveni yakwato beza mu 9 mu 6 yakafuga emyaka 3 mu 7 ebulayo 15 master plan the 50 year master plan egwe mwana musinika mwe mukyali mu buwambe temukimanyi temufumiitiriza temwebuulirira buli kimu mulowooza nti ebyobufuzi biriya byagenda mu loogi mu byakuba nduulu wano mu Uganda abantu bakowu abantu baavu amafuta galinnya emiwendo gy'ebitu sabuni nawulidde kati obagenda tuka kukenda people are tired abantu bakowu buli omwana onya kyanaalya ngobaza mufiri edikitete waliwo ensenja bwejjako omukulembeze sigiraba wano mu Uganda ku bwavu bwe tuliko nga buli omwana onya kyanaalya tibafuna obudde obujjako omukulembeze ng'asi eki ng'eriwa obwavu bulumya abantu mu ggwanga lino gende wajje nosalola abantu bamalayo wiiki bayimbi b'amaanyi nenga yebase wiiki eggulu mbw'alinda bamuwe ssente n'omugamba naye gwe emyaka gyonna gy'obadde oyimbira tolina na investment obwavu buli mu Uganda mwe muddeeyo diaspora musinika amannyo muzanyireeyo Katonda akuwadde opportunity oli mu America ng'ogaana kukola abaana bali wano bali mu America baguze munyonyi okugimalawo baabo kati bali busaabala yonna bagiguze baddonizera bagimalawo luli oluguudo lw'Entebbe Road kuva wano ewasudirwawo weyagula ku gate wesese gate beach kweyongerayo diaspora be baguze eyo nena waggulu baana bato bali awo mu America bazimbye balina apartment si wano waliwo omusajja yatute ku apartment muvubuka muto abadde awo Germany bano ba Lwiki akola gwa kuntimba ku page gwe Lwiki nagamba ojja kuntimba nnyo tonnaba era yampositinze nga ndine wisdom kai nakugamba Lwiki ogo omuyimo neyo gwoyina gujja kukaka na tonnaba nakugamba gwe MC Lwiki ojja kundogotana ondoote tonnaba
ojja nakwewalula gwe ojja ngambe mirundi nsonyiwa nakugamba ojja kuntimba tontimba ku page yo luli wakwata ekifaananyi kye twali mu neeyisima n'osiimulamu kyogamba tolina ekifaananyi kirala era ate ensoni munnawe omuntu wakukyawa kkiriza omuntu wakukyawa gwe musibi kinakugamba ojja kuntimba nze Tamale mutabani w'abalungi tonnaba ojja nakundogoota nondabe n'ekiro gwe ng'ondogootana ate lwiki bw'otaakome kubira bakwano bose muntu oyagala kwogera nange tonnaba nze Tamale nga nakukyaye obulwa ne woopama nebulaaya ejja kuwunyirira otuuka okwagala bakuziike ng'oli mulamu ate amaziga ge nakaaba gwe gye galikoma naawe gy'olikoma ky'oba olabanga obundabundanga Muniera oli Monaco ojja kuzunga mawanga g'abazungu ofe mu nsi ng'olinga Muniera akutwale mu Netherland mu lusaze y'e Netherland gwe wazannyirako tomanyi anti wagamba ndi mwana wa mbugu nze Tamale n'abajja okunzita bannemwa nze ndi nkonge yaku kkubo bwe nazaalibwa omulalo yannegezaamu okunkuba ekyuma emirundi 3 jjajjange n'alagula nti nja kuba w'amaanyi nze Tamale tebanneeyimbamu teri asonga mu lugalo n'asigala waggulu bwe nava mu nuupu yatagala tebaliyo tebeeyuza nze mirundi lyerinnya eryanga olimanyi ffe sente ezaffe za famire za jjajjange ffe sente ewaffe za kika tetunoonya zitusanga ffe tetubundabunda tetubangako bubi kuva ku bajjajjaffe jjajjange mirundi yagaba nettaka mu 1900 Buganda agreement owotagulangako naggaali yalale gwe nagamba gwe muvubuka gwe yampositinza ajja kumpositinga ojja kutuuka n'okunteekayo gwe nga naaba tonnaba lwiki tonnaba ojja kundogootana gozanyirako tomumanyi ojja kubundabunda amawanga g'abazungu otuuke n'okubayoolera ennaggisi gwe wamanyira tomutegeera gwe wasitula empewo z'otamanyi gwe nakugamba kavubuka gwe nakulagula ako okwesiriba otanaaga amalala ge muyina gwajja okubeera ekizampu saakugamba nekugamba gwe ojja kumpositinga ojja kundogootana ojja kundoota ezo mirundi olaba n'abajja okunzita bannemwa bagamba akasajja kalina obulamu nga balina emmundu amasasi ne gagaana abankuuma obamanyi ggwe abakuumye taata wange obamanyi emyaka gino ng'akyakuba bakoddomi ba Museveni ng'akuba bakoddomi be mwaka ku mwaka kati myaka 8 waliwo eyali amusonzeemu olugalo n'asigala waggulu Lwabogo yali amanyi nti muhooza alijja maama Lwabogo ku ssente z'alina n'amaanyi yali amanyi nti General muhooza alijja zijja zimbye maama mutabani wa mirundi ndibanda baki bamuzaata tebafudde bonna tebaweddeewo oba akaliisa taliiwo kale ajja kubungeeta oyo mpaka bwalifukamira neyeetonda naŋŋamba nakugamba gwe muvubuka gwe buli ziga gye nakaaba gye lirikoma naawe gy'olikoma mumanyiira abantu ajja kuzunga e Monaco azunga Sweden azunga amawanga g'abazungu agende Indonesia tajja kuba nekyayina kike ne byalina birimwegaana badde bamugaye nti ddayo weetonde gwe wanyiiza tomumanyi ffe ba mirundi otumanyi nga batweyimbyemu batuwadde obutwa nze tabale bampalana ekyo waliwo atakimanyi nti bampalana nali nvuddeko mu Uganda nze mbundabunda mbunyere mawanga g'abazungu nze mirundi military police tebagitutte president teyatuwadde counter terrorism military president yaragidde amagye gonna gadde mu barracks his excellence teyatuwadde counter terrorism banne musooke muleke male n'okwebaza aba military nebaza abakungu ba military police abatukubye emyaka gino 8 mbebaza nebaza nnyo military police nebaza bakamanda ba military police bannange mwebale nebaza president w'eggwanga lino
olw'okutukuuma n'atuwonya ensegaze naye mwennyini z'amanyi those opportunists abatagalangako mazima ne mwetoloola omukulembeze ne mumufuula owammwe pulezidenti alina famire ezize nze tamale singa ndi mu ttaka Museveni amanyi alina abalwanyi be neeyimbaamu ondabe neeyimbaamu waliwo n'abali baagala okunsigukulula mbu sirina appointment leeta baali bansiguukuludde nze tamalema na appointment toyagala kummanyira kitaawo yalwanawa owange yali yeeruweero si ye yatambuzanga amabaluwa g'abayeekera tatwenge si yatambuzanga amabaluwa g'abayeekera singa yafa si yakuba sitole z'abayeekera munno mwagala kutumanyira mmwe baana mmwe gwambuza appointment leeta owo yalwanawa tetwenjoyinge ku fruits za revolution mulinde situlage eyammwe yeeka mwoca nammwe muli bikola ke mukirabe bijja bigereke tebigwa bugwi nze juniya nesekere maama mutabani wa Florence mirundi maama wange nno mulwadde mumusabire ye yabazaalira nanti omwana ayogera amazima nze tamale njogera amazima so bambi beebale mayi mama wange alina okukuumibwa mama wange wano we bankuba yajja n'abagambye yalina omusirikale mu mmotoka era ne mumumanyira manyiraka mama wange taakuumwe siramulowooza wa bulijjo agamba mwakoowa ffe twatandika okwagira nze natandika okwagira twatimbanga baluuni ekololo nga ndi mu pittu eza pulezidenti ekololo state house yasooka yali awo namirembe si we twakulire wa jjajja kyama jjajja wa Ssekikubo MP omumanyi Ssekikubo oyo MP omuzanyirako twakulira wa jjajja wa Ssekikubo MP jjajja kyama ani atamanyi jjajja kyama eyali Dr. President Musiko oyo omukyalo omukadde si ye yatukuzawo ku namirembe road kati bazimbawo kobiru state house yasooka si bwe yali si we twakulira tamala omumanyi mmwe ebintu mwakabira babira bife byetukuliddemu ffe twazanyiranga Masasi na Mmundu awo waliwo barracks nene awo ku namirembe road we twakulire wa jjajja kyama waliwo n'omukyalo omunyakole bamuyita Kamutegerize twamuyita mama ewa mama so temutumanyira bambi nze omwaka guno saagala kummanyira nabagamba ndi mukowugi n'emyaka 4 era nekukwatira ewange ng'onyumiza firi edikiteeta oba byebizza abaana ku ssomero waliwo nedmaster ayinza okusonyiwa ssente mbowagidde nnyo noopu mumbuulira owaawa abaavu mubonyebonye n'ebyo ebiboozi twabivaamu dda ng'embwa we yava ku nseko tamala ekola bintwala mu maaso atanyamba va mu bulamu bwange sina kyenkwetaaza sinze yakuzaala mujjana ne muwandika bukomenti bwammwe nze abazaala mbundya sente zammwe simanya sente ndi kumuwa musolo walerebeko mugana nga akola mu URA mugana nga omukulu lawyer wa parliament iza tamale ndi mulandizi oli pada ali mu tourism bali mu nandizi walerebeko nga tukola mu URA mutubulire emisolo gyammwe fe abagikuŋŋaanya akuŋŋaanya emisolo ku URA tobumanyi mujja nyini mutukube ennaku yammwe tukole tutya mbu tamala ogezza olubuto simanya tamala oyongedde kunyirira mwagala nnyo tamala abeere bubi naye tekijja kusoboka ekyo tekijja kusoboka nze mukama yampa tamala ennina omukisa n'emirimu ngifuna siina appointment nze tamala siwandikako appointment leeta mu bulamu bwange ate sisubira kuwandiikayo n'emu tamale bwe namala okusoma namanaginga speak resort bunyonyo nga ekyala nga nakava ku university nenkolera lijiro agrotech ya Honorable Kibuule olwaleero ndi mulandizi nze saa kummanyira nze sibeeguya ate mwabali diaspora basindikira ssente mwebale baba mundabiridde waliyeeyo bamaama bange kaye naye abeebaza tubagambye tugenda kukolanga program ne Wisdom kaye wano bagenda giyitanga ekibooziboozi twalabye mujagala nnyo tujja kujja ngawo ne Wisdom kaye tuyisemu mu stories zikoze eki ku YouTube sikyabeerako nnyo tamale nako okutunulwamu kamera nti buli kamera entunulemu nabikoowa sikyanoonya linnya ebyo nabikoowa buli kamera buli musiru nakutunuzaamu kamera buli musiru nakutunuzaamu kamera sikyabyagala mbeera mwange
nina program je nakoze wa Black Mukasa mugende mugirabe mwamulozo okogera ku social media mulimo si mulimo banyenezo be bakola so kale byebyo nalabye bana ba TikTok omwekwata bekutemo ne betwala ku police avuka babera mu TikTok waliwo these idiots simanya Maulana and Dwayne si Maulana and Dwayne waliwo abana babera ku TikTok namwe abekutte mu mpama nyagabwe aba abana mbu bekutte sibane betwala ku police oba omusimanya ye Miki na kati abana babera wano bulijjo manye babera Saudi Arabia ndaiya kati besibidde ki mbwamombo yavumye munne nabirabyekawo ku TikTok manyi ku TikTok nina nnyo following nabirabyekawo nga bevuma n'abaana b'abanako abana b'abanyankole bali eri mu State House batesa kubba gwanga ababaganda bali ku TikTok balwanagana abanaloga Uganda naye Mukama tusaasire mbubesibye sibanya ye Miki mbusibanya ati bamulangidde munakwata munne n'amusiba kati ezo siba omuntu ku social media mbu yakuvumi yajjajawe yanyoko oba waliwe yakuyita eno Facebook yaguze bibaga taina muntu gwe yawajjiriro juletinga muntu jeko na mwakajanja Facebook yaguze nibaga siguze nibaga si yakitandika wabera mu America aina amago yawaje muri mbuye Miki neba lwa ina bamuwa Miki bamukolaki nabirabyeko awo sibanya bana ba TikTok kusagala nyoba wabudde twine ensongeza amakulu kale byebyo bane kamalirize ne n'olutalo lwa Russia na America tibawa update. One, Russia has not achieved this objective before the military aggression started. It is now 2 weeks. Russia is doing badly militarily. Russia is doing badly economically. The European resolution and the American resolution have put sanctions. Russia bakajiteka ko sanctions 15. Yense siko kutekebwa ko sanctions bisangense netandika Russia. Russia tebawangula jeno wabwe yakubwe sasi ngorutalo lwakatandika sniper ya Ukraine ya mota nechikola amawulire ye jeno as ye high ranking profile officer buchanga the downfall of Soviet Union afira mu lutalo general wa Russia yafira mu lutalo sniper wa Ukraine yamukubye sase okose jo aba Ukraine balumbye military brigade oba armored brigade 6 battalion ya Russia yatanka ne bagikuba ne mufira mu kano wa Russia separatist leader never amukuba aba Ukraine. So Russia is not winning. Russia is using Russia yakafirwa amaje kati agasuba mu bawozo olukumi kati abasirikali because basoka bina mu 5 in just 2 weeks. We want to, you know, Putin made a mistake. He made a mistake. Companies are running away. Russia is going back to the Stone Age period. It's going to be a typical North Korea. Russia is not winning militarily. Russia is doing badly economically. The economy is falling. The Russian currency is losing value day by day. The whites, every day they are putting new sanctions. Bagala sanctioning nganamuka kugenda Russia. Putin, President wa America Biden yagobye oil wa Russia mu America. Ne ku ports zaabwe. Abangereze chocho bachikolada. Europe yegenda okufirwa. Remember gas abayama mu winter 50% of Russia na mafuta. Russia yese yokusuppressinga mafuta mu nsi yonna. Wow. So Putin aina leverage ku gas na mafuta. Companies z'abazungu zivudde Russia tosocha asobola gula iPhone ya Russia, tocha asobola gula Nike, tocha asobola gula KFC, tocha asobola gula Coca-Cola, tocha asobola gula Pepsi. Tocha asobola Russia kola nayo kintu wadde okutransactinga sente okufuluma Russia okudda mu ggwanga eddala. Because visa bajijjawo. Kadi zizo nabazijjewo. Bank of Russia eriko sanctions abazungu batabuse. Putin thought that he could divide Europe because Gonde way advisor way Yeshiruda former vice chancellor wa Germany yali advisor wa Putin. Germany was the biggest weakness in Europe because Germany Angela Merkel yavako yo chancellor wa Germany yali azimbye foreign policy nga yagala Germany ebere ne Russia. They wanted to trade with the Russians. They wanted to live in harmony with the Russians. They wanted to take away the Cold War mentality and they live together and they start working together and they do business together. Germany didn't know
that at one time it had to decide whether to be with Europe or to be with Russia. And Germany decided. They have changed their policy. They are back to Europe. But it will come with a cost. It will come with a big cost. Because inflation is high. Oil prices are high. Biden yasigaze pesa limu. Genda Saudi Arabia yetonde. Yakubya masimu kabaka we Saudi Arabia tiyaga kotti. No wa UAE. Ayagala Saudi Arabia pumping amafuta mangi katale. Aba Saudi kye bakyaganye. Because the more they discussed in oil, the more the Saudis make money. And remember Biden, abadde ayogera nga simu matifu nga takanya bulungi na mulangira we Saudi yagamba yatakasogi. You remember that incident, journalist gwe batira mu diplomatic consulate e Turkey. Kasogi. Kati olwalero Biden needs Saudi Arabia. Ajetanga bubinyo. But remember Saudi Arabia and UAE, they had a good relationship with Russia. But ulamu opeke. Ekibine kitwali ensi zina mafuta. President Museveni ejo yabadde ayogera. Yagambye nti singa tubadde n'amafuta gafenga gaafuluma. Tubadde tugenda kukola sente nyingi. But kyannako mu kwogera kwe. So all in all, Russia is not winning. They are not winning. Ukraine yetadde resistance y'amaanyi. President wa Ukraine kyayagala ze nnyonyi. Ejo avuddeyo n'agamba takyayagala byakuyingira European Union. Abazungu baaganye. Ejo abaddeyo meeting mu lubiri lwe Versailles in France by European leaders ba meetings e Bufaransa Versailles. Bamaze ennaku bbiri. Olubiri luno olwe Versailles is really very important. Abasoma ebyafaayo. You remember the Versailles peace settlement. Germany we baji humiliatinga. Mu lubiri olwo lwennyini Germany mwe baji humiliatinga. You remember the Versailles Treaty. George Kilemesho yali akulembera Bufaransa ebiseera ebyo. You remember the famous quote in history. George Kilemesho gye yayogera mu lubiri lwa Versailles mu Hall of Mirrors. Mu lubiri lwa Versailles mulimu hall, bagita Hall of Mirrors. Endagaano ez'amaanyi mwe zisayiningibwa Bufaransa. Olubiri olwo nno lukadde. George Kilemesho, president wa France, ye yagwira court, one of the historians mmanyi bwe yagamba abajamani nga baganya okusayiningira agreement mu lubiri olwo. I think it was the Franco-Prussian War, isn't it? Yabagamba, if you don't sign in Versailles, you'll sign in Berlin. But muta signing andagaano eno mu Versailles. Abasoma ebyafaayo manyi abatasoma muli bangi tetulina kyakukola mugende munenye bazadde bammwe. Bajjumya kye kitufuula abamanyi. Byenjogera kati bye bintuuza mu office gye ndimu. You must be knowledgeable. This is typical history, elementary history. If you don't know history, you can't be a leader. Chechipakanya na banno. Kati bino Bobi yangu obimanyi. Sauda Madado obimanyi. Lwaki temuddako ebbali nga twogera bavubuka bino zaako obimanyi. So sit and listen. Chechifule vice president in waiting. My father has educated me in all spheres of life. So the Versailles Paris yazimbibwa kabaka wa Bufaransa King Louis the 14th gwe twakazaako the Sun King. Yayina abalabe bangi yafuga Bufaransa emyaka 7. Very articulate. King Louis the 14th ye yazaala King Louis yakoma the 16th ye yazaala 16th. Oyinza okumbuuza lwaki tewaliwo oluwi ow'okumi muganda we ye yafuga oli yayina muganda we naye yalootanga ebirooto by the way gaayo oyo maami King Louis ow'okumi bamuyitanga the Sun King. Ekyamuyisanga Sun King akabonereko kabanga kamusana ekitanda kye waggulu bakubangayo olubiri lwe Versailles mwe yasulanga. Leero Bufaransa mweteeseza ne ba European leaders gye babadde mwe yasulanga. Yayina abalabe bangi naye ng'aloota ebirooto. People believe that he was divine. Bwe balumba Netherland Abafaransa Abangereza ne bayamba Netherland yaloota ekirooto ng'agwa mu mazzi era olutalo yalufiirwa. So he was believed to be divine. Ye yazimba olubiri olwo lwe Versailles naye president wa Bufaransa tesijja asulaasula Paris. So history repeats itself. Leero ba European leaders gye meeting de okulaba babadde ejo okulaba nti bafuna resolution how they are going to tackle Russia, how they are going to be energy independent. Bulaayi eve ku energy ya Russia for alternatives. By 2050 bajja kuba bamaze okikola but to come with the cost. Gas agenda kulinnya Bulaaya, amafuta gagenda kulinnya Bulaaya, high rate of inflation. Abasaudi be balina obbayamba.
So Ukraine yasaba nnyonyi, president wa Ukraine yasaba nnyonyi ayagala natuyagala okimposinga no fly zone because tebayagala kubagana na Russia. That will trigger nuclear war, which is where they will not be winners. Murutado nuclear tewaba muwanguzi. Priya batoba mugamba America yatidde okulumba Russia. No, that will trigger nuclear war. It is the worst human catastrophe that can ever happen to this planet because that marks the end of the world. If Russia and America go to war, it is the end of the world. It will trigger nuclear war. No survivor, no winner. Chetire Putin yayogera, there will be no winner in this war. In a nuclear war, there are no winners. You all die. Because tuba tugeze mu nuclear winter. Nuclear winter emyaka asatu omusana tegwaka. Because radiation is kuba horizon. Eyo layer to protecting ku musana. Ebintu byonna bifa ku nsi. Omukka gubera toxic okubala emyaka asatu. So I don't know how you will live for the next 30 years when you have nothing to eat. Everywhere Africa efuna winter nayo tuba tugeze mu nuclear winter because omusana guba teguliwo. Eyo horizon baba baji omukka oguva ku nuclear guziba space like omusana tegutuuka for 30 years. Radiation, contamination of air, famine, amazzi gabera contaminated. That's how bad nuclear is. 30 years. Ngate mwina chemulianga nebo simbe chijanjalo techimera yengo chisimbawa anti ngogusiza wofira. So that's nuclear. Yasabye nnyonyi America cheyaganye ejo okosa jo vice president wa America yachadde Poland teyayise yeka defensive system ya America patriotic defensive missile bamaze dujiteka mu Eastern Poland. Americans are drawing 19th century red lines being fought by 21st century weapons. Nchidemo chiwulire entalo za 19th century red lines zizizeo nenga bazirwanisa ebyokulwanisa bya 21st century. So patriotic defensive missile bamaze dujiteka Poland. America badrawing red line. Vice president wa America yagitutte bategeza Putin nti effujjo lyo linakoma Ukraine. Singa asala nalumba Estonia, Moldavia, Latvia, namana nalumba agamawanga agamwetolodde ne Poland. Tadwa oduwe betandise. America kibagezaako mulaga kwe kutwala patriot. So president wa Ukraine yabadde asaba nnyonyi America ne bagana because bamugaye basobola muwa 4th generation aircraft ate Poland ze yabadde yagala omuwa America nakyo ne bakigana because tuli ku 6th generation aircraft ennyonyi esinga amanyi mu nsi yonna mu maanyi g'entalo bagiyita Raptor 22 America be bagiina F Raptor 22 yennyonyi esinga amanyi mu nsi yonna America tebagigaba tebagitunda ne technology wakyama wadde ba alayi baabwe Bungereza tebamuwaako n'Abayudaaya tebabawa Abaisirairi n'okugigaba Congress emala kukkiriza Raptor eyo 22 America tebagigaba. Bungereza ina Euro Typhoon nyonyi nungi nnyo Abafaransa bakyayimiridde ku Rafale abayindi bagigula recently bazitwala Rafale zikuume because balina olutalo mu Tibet regions ne China. So we bakyayimiridde zo 6th generation aircraft. Russia jayinza okujjayo emaking ezo C-57 Su-57 Sukhoi 57 nyonyi nungi nnyo y'Abarasha. Israel ayina Prophet nayo nyonyi nungi nnyo Prophet wadde badde akyayirayinga ku F-35 y'Amerika but ayina Prophet Omuyudaaya. So drone za Turkey Ukraine zigiyambye nnyo. Turkey ina drone ezo bazitya. Man, Turkey yakola drone. By the way, people underestimated Turkey. But Turkey is, by the way, good superpower, by the way. It's kind of superpower, by the way. Really, drones are weak. You remember, Armenia ngeranagana ne Azerbaijan. Turkey yaleta drone nezito so lutalo. Recently, yazikubita Syria. Ngekola safe zone yegoba bakadi ku border. Man, when Libya government yali egudde mpaka batake baleeta ezo drone. Man, drone nkambwe. Chezikola Russia. Russia yakubidde domulange eri Turkey. Ne bagamba basajja lwaki obawa drone. Turkey ne gamba bazingulako dda. Sizibaguza. Because Turkey ekugala Bosphorus Street. Bajita Bosphorus Street. Wali mu Black Sea. You remember ndagano za history ziwa Turkey. Where your street bajita Bosphorus Street ekube liyingira Black Sea
take yevunaanyizibwawo endagaano zonna ez'omunsi zijuwa amaanyi recently yabadde gaddewo jjukira Russia yawamba Crimea newamba Black Sea kiba kitegeeza Russia amaato gaayo okuyingira ng'amalwanyi wali Crimea gayita wali ku Bosphorus Street and take yeefugawo so kyobulanga Russia yeetaaga nnyo ttake because omutake amaanyi gensi gamuwa endagaano ze basenga zimuwa in case of war nga ttake tegiriimu esobola okuggala Black Sea. Well, we shall see how that story goes on. That's it. Putin is not winning. Russia is going back to the Stone Age period. They are not doing economically well. They have tactical intelligence failure. Russia see money up to now. But they do strategic positions in Ukraine. Tetunagamba nti Russia tesobola kuwamba Ukraine. Okay, Russia China manyi. They still have weapons. In fact, Putin abantu abamba badde bagamba mu America ati abadde lenient because ayina buli kyakulwanisa. Okay, for starters, we are not saying that Russia is weak. Basobola okuwamba Ukraine, but they are losing so many senior officers, they are losing so many soldiers, the economy is trembling, investors are going out, companies are leaving, there will be higher levels of employment in Russia. Russia is going to be a typical North Korea. I was finding this argument, people are telling me as an international analyst, into China agenda kuyamba Turkey, okay, for starters, agenda kuyamba Russia. China's policy is clear. Their biggest trading partner is Europe. That's the European Union. And China cannot risk that market. China cannot anger the Europeans. It doesn't want to annoy the Europeans. It doesn't want to face the European ferry because of Azungu Kativanyev. And China doesn't want to attract sanctions from Europe. Because at the end of the day, China will be losing its economy. And remember, China is superpower in all superpowers. China you remember the opium war. Wakati wa China ne Bungereza nga Bangereza banwese njagalu mpaka. China was over civilization ya Mao Zedong. They have suffered from a typical poor country to superpower. They can't risk that. So China's policy is clear. UN. They want to go back to dialogue. Yes, they support Russia, but they also have bloody. Russia because they have to wait to stay with Europe. And most of the Russian companies are American companies. Companies in China, Zab America. Most of the Chinese companies are China, America. Just to take your plant. Nteriwa liyo cheap labor. Omumerica omusasula palawa. Omuchina akolera mwezi. Lwaki batutwale your business and they are many. And the second, the experts in America and China, they are there. At least they are trying. China copy. So the Chinese cannot risk the economy. Russia, they don't want to anger European Union because they don't want to attract American sanction. China Taiwan. Much as Taiwan is part of Russia. That is undisputed. Taiwan is part of Russia. China Russia. So Putin made a mistake. He was isolated. Instead in Syria, Eritrea, North Korea. Venezuela yadduse Maduro banange yasinga okubeera omusanyufu. In fact Maduro wa Venezuela mu lutalo luno omusanyufu nnyo yasabye nagaba mukama bukyango Putin yakola nsobi yakoze yeno. Maduro gwe babadde bateekako sanction. Naye kati alina Abamerika mu kalankasi babadde ejjo mu kibuga kya Venezuela kalankasi ekikulu nga Abamerika bagenze kuteesa abawa amafuta. Kati they are going to legitimize Maduro's government. Remember yavuganya Maduro bamuyita ne mu Congress n'abeeramu. Habula banne Maduro. Katonda ya baba. Kale laba Maduro. Abamerika bagenda omujjako sanctions. Bye byolwaleero sikadde nze Tamale Mirundi Junior. Lero weekend kanyendeke munyonyo mpumule you know now Tamale mbera mu kugoba kalori like ikikirizibwa mu psychology. If you feel stressed you can go notandika kugoba ku binyonyo. It's allowed in psychology. Bro, China supports Russia indirectly. That's what I've said. That's what I've said. Yes, Taiwan is part of China. Yeah, Taiwan is part of China. That's undisputed.
Taiwan is part of China. Ekyo tetukigana. Yeah. Nete sola gitwala by force. Okitegeera because endagaano ze basayininga na America ziraga Taiwan enobera democracy. Abachina bali bagala gifuganga Hong Kong bagiwa autonomy. N'aba America bakyaganye. So we shall see how those stories go. Yes, bro, China supposed Chingambi was supporting indirectly, but it cannot come out directly because yetaga abazungu yetaga European Union. China yetaga Katolika Budaya because it's their biggest trading partner. You cannot compete with the European Union at the same time you want to trade with them. You choose one. So kale byebyo tamali munena kuzunati mundaba. Florence, this is the most educated fella in Uganda. Tamala I'm educated. My father has a library. Big gendo to forgisensi. By the way, Bobby Wine that boy is very educated. Bobby Wine was originally advisor of Bobby Wine. Went to Tebabi Manyabali Monope. Tubanga Bobby Wine and for advisor. Nabi Munyumizanga was a medimo. So Nabi Munyumizanga Bobby Wine. What next after Russian sanctions? Okay. What next after Russian sanctions? Putin. That's the question to Putin. Putin has 3 options. He can stop the military campaign at the Russia. He can go back to negotiations. Or he can continue fighting. Chebuzo chobuzizensi yonna chebuza Putin. Because the economy tagenda sigaza. And Russia bajja kwekalakasa like it or not. Because Russia is a European country. But it is a kukuza iPhone. Tosola bagati basola gula iPhone. Abarasha basola bera ngotwa ina KFC. Tosola kera kwa jero bagati basola gula ngoyi. Muniki simanye genze zikole ngato bikadoko na makapuli kagenze kati bagenda bate kakemba gozaba abula Elon Musk. Elon Musk nga afukidde Russia ekizibu. Russia asarako internet Elon Musk n'abawa. Ate yawoniza Russia Elon Musk. Emotoka za Elon Musk zino Tesla zijja y'abantu mu Ukraine fiire. Elon Musk olutalo no yaluyingidde mu banna. Russia is not a European country nawe. No, bakiyita Eurasia. Russia is Eurasia. They call it Eurasia. Ngabwe nagambye tewaliyo kye bayita Middle East. Bakiyita West Asia. Togena no kati ndi Saudi Arabia ne Middle East bonagenda mu conference yabasoma bajja kusekerera obagambira mu West Asia bo bategeera kati Middle East is not there. Kati Russia etudde ku Eurasia. Part of Russia is in Europe, the other side is in Asia. So we call it Eurasia. It's a Eurasian country, a duo. But that debate has been going on because Totora country by the way Russia since Europe. Ngate amat kilabu gayo gasamba Champions League. Wala beko Champions League nga African countries ziri mu Champions League. Tochimanyi amakilabu Russia gasamba Champions League. Tomanyi Russia esamba Euro. Tesamba kiri ekikopo cha Asia. So that is an intellectual debate for intellectuals. Abagenda musomero ne basoma. Tetujja babulira buli kimu nenga it's a Euro-Asian country. Euro-Asia. Duo. Part of it Europe, part of it Asia. So tamale nakuzino mu psychology bakikiriza narabyewo abanvuma nga ngobe ebinyonyi. Turkey aren't you Turkey is in Euro-Asia. Turkey nayo geography ya Turkey nayo tubuza. Abantu abamu era nabo bagamba munsi ya Euro-Asia because Turkey mu politics wa Middle East mwiri. Mu politics wa West Asia mwiri. Owa Euro because Turkey eri mu European eri mu NATO, net eri mu European Union. There are two differences. Turkey eri mu NATO. Eri mu NATO. Teri mu European Union. I don't think in terimu. Era babadde bayomba. Mfwe mwatugano tuteka mu European Union. Ne mututeka mu NATO kakati Ukraine yo mugenda giteeka muso. Turkey is an Arab superpower. There's no question about that. It is a fully technological industrial country. They make clothes. They make everything Turkey. What about Israel? Israel is in West Asia. Mujemuita Middle East is a West Asian country, Israel. Wadaira abamu bali baganti nsi ya Africa. Mbukubanga esalaga n'ensalo ne Egypt. Wabula banna. Border ziri mu nsi.
Israel esalaga n'ensalo ne Egypt. Turkey doesn't qualify for European Union. Okay, according to his standards. NAC. Your submission is good, but I don't want to say the standards for European countries. So, these days, Tamale, I'm chasing birds. I'm always in my vibe. Posting my parties. I'm living my own life. These 4 years from 2021 up to 2026, I want to focus on myself. I want to be in parties. I want to enjoy my youthful life because you don't owe me anything. Temina chemumanja. Temina chemampola abantu ba social media. Leave me to enjoy my life in peace. Boboro was anti-Judy yali ayogera katebe kunyumira, you can excuse yourself ojja kudda mu 2026. Elections zizagwa. We are now enjoying life. Tuwera mu vibe, tuwera mu Garden City every Saturday, Sunday, never shira gashumba, Saturday, but so it's a weekend. Nabazanya bakwano banga bali diaspora, Alex, Sweden, Georgia, Texas, Tata Saturn in South Africa, abali in South Africa, batumideko nnyo. I have so many friends in South Africa, abali mu America, donzera tukusasira nnyo bambi tukwagala nnyo doni. Things do happen, but life has to continue. We are there for you, Donzela. Whatever happened, we have to move on. Yeah, we are there. We are there. That's life, Monandi. Life has ups and downs. Life comes with lessons. Life comes with great redemption. But that's life. Ngeri jogiramu obulamu bwengeri jobutwalamu jebuba. What you think about yourself is what happens. If you see yourself as a great person, you are going to live a great life. If you see yourself as you have low self-esteem, you don't have motivation, you have anxiety, jealousy, hatred, emane tebina je bigenda kutwala. Tamale, please help us what the interiors is stealing diasporas. Please save our money by talking about this. What is what the interiors? I don't know. You'll come to my inbox and you give me more information. I don't want to attack people before making thorough information. Okay? It's not about talking about people. So, Tamale, help us and talk about what the interiors. Please go to my inbox. If you want to talk to me, osoro genda omu inbox yange ku page, I will still answer you. Esimu yange eri ku page, osoro kuyitaawo. Don't call direct. Use WhatsApp. Bwoba onkubira ku simu inakosa WhatsApp nako okundi codinga. Abamu munkwana ate mwagala mundi coding. So if you want to vibe me, it's okay. Nayo inakosa WhatsApp. Mze bankubira ku WhatsApp zokka. Bazi bata tracking. Tamale nakowa audio zange okubona ekibuga. So if you want to talk to me, I'm in a box nja kuddiramu awo. Awo ku page yange. Esimu yange eri ku page. You can go send a message in WhatsApp. Please WhatsApp. Saga kokubira masimu gali direct. Odeyo mikwano gyo mbumbo bagambe mboyogera ne Junior. Abantu abamu namwe mutukoleddeko marketing. Oli danjogera ne Junior. Mutusabiriza. Junior mpako nafuuka mpako banange. Ole mwanga wosoberwa. Kale yolwalero bwetyo bwebadde. Manya n'endoboozi nsigadde nze Tamale Junior. Okay. Mane. Waliwo abamugamba banenga munjogeddeko ebigambo. Tamale munjogeredde. N'abantu social media munsobera. Naye Tamale kiki mutanjogeredde. Munvumye buli kimu. Munvumye obwagge. Munvumye buli kimu. Wobasaba evidence eri wate bagiina. Bane mu Uganda ndoze kati buli omugge every handsome boy mumugamba ambugge. Omanyi by the mu Uganda okubeera handsome musango. Nali sikimanyi. Being handsome is a crime. Wokusango yokera n'abavubuka bakwana. Tamale basanga njogera n'abakazi bankwana. So I think my beauty. Like I know I'm attractive, but temukisusa, don't exaggerate that. Ostegeera tiziwa abantu mani babera nga bakwogerako. Wono buli omu banange Junior mbonye. Bo bagamba nti kale mutuwe evidence to oyo mwana tebagina.
ne wano nga mwogeredde abantu uti bage nalabye muvuma Canada mugumye ono NBS nga muze mu muvumo obwage bambi omwana ali na mu life ye abana Uganda muogera omwana wa mali mu life yo Canada ali bweru ali ne mukyala we Ferguson nemu ne abantu babereyo nabalabye ebyo bi comment byamwe bali wanane gwe mutavumye ntige mwe buli omugwe mulabanga ali handisa abantu abamu mulozo babye mukola mbo naffe bye tukola. Okay, for starters, batukwana. Okay, we know that people come and batukwana. You promise us 7 junior nyina kutwala simanye we have had that crap because me I have fans across the board. Nina bafani abato, nina bafani abakate, nina bafani abali ebweru, nina bafani abali Uganda, and I don't go to people's lives. Whatever you do is none of your business. As long as you have a constructive relationship, nge benefiting aze, nga nawe ku benefiting economically. So kakati omuntu munayinza okusanga n'omuntu. Kati ze tamale mbera nnyo mu bbala wamma. I've been those bars. I don't know, bonna bali mu bbala sinza abayabaleesi. Okitegeera. Oba otuddawo omuntu ng'atandika kwefasa. Hi Junior, how are you? Nkugulira omwenge. Leko oba otuddawo ogenda okulaba bakuleetedde ecupa ya Martinellis. Weebuuza ani agiguze baga oli omusajja yagigulidde. N'ogamba munayinza okuba faani wange. Out of the blocks have a number atandikiriza. So being handsome in Uganda, and we shouldn't be crucified because we are handsome. Those are the problems. Everybody everybody wants to use you. Banangi. I want to go outside. Invitation is okazenina. Tamale jangu nchalideko. Tamale ndi jamani. Tamale sobolo kuandikira invitation. Bakulaze no back account. Olaba kakati ne yange dikeme twale sibanya emekeja dola. Bana chuni yambonye bonye. Bonye. I didn't know that in Uganda it's a curse to be handsome. Bakwogerera le. Gwasoko tulebo nabe bogerera. Junior Kanare ani omulala gwe bogerera. Bayogerera ko Andrew Mwenda, bogerera Pastor Kayanja. Buyanyirira. Every handsome boy. Chokabe bogerera nno tuli nabafumbo. Bayogerera ko wamane Edikenzo. Banebo ate baba yimbi boba bogeredde nga bali bagge. Ninga bambi ogenda bambi obatuka ko basajja batu. They are in even their own world. And that's the problem of being a celebrity. Chobalanga ebintu bino byantama. I want to concentrate on my life. I want to do my things. I want to try out something new. I want to live my life. I want to be in happiness. Sagala bizibu, tamana I don't want trouble. Sigenda chitalia. So have a nice day. Let me go and find my weekend.